Managing Director. NSSF kye kitongole ekivunaanyizibwa ku kutereka ssente z'abannansi ez'obukadde bwabwe naye nga zino ziva ku musaala gwa mukozi wamu ne kampuni emukozesa. Abantu bangi abazze bagezaako okuganyulwa mu nteekateeka eno naddala abo abatuusizza emyaka egikkirizibwa okufuna ku ssente zaabwe okuva ku myaka 4 okudda waggulu. Wakati mu kwongera okugondeza abantu mu buweereza, abakulu b'ekitavu ky'abakozi ki NSSF Banjudde Tekinologiya ow'okuyitibwamu omuntu yennyini okweweereza ng'ali ku mulimu oba waka. Patrick Ayota akulira NSSF agamba nti omulembe kati gwa digito era nabo basazzeewo okudda ku digito obutakalubiriza bantu. That you can touch us, you can engage us, you can get services from us without coming to a branch. You don't have to pay that 5K for the boda guy to come know what your balance is, to apply for your benefit, to contribute money or to register. That's an amazing convenience to the member. Which also means that now we can afford to give you a bit of a higher return because we are managing our costs much better. Gye buvuddeko NSSF yatongoza enkola ey'okutereka kyeyagalire gamba nga Smart Life Flex n'endala. Abakulu bagamba nti enkola zino zettaniddwa nnyo bannansi. For a fund our size, the global average is 2.2%. That's the global average. Last year, NSF, for the year ending June 2025, we hit 0.89%. And that's a result of efficiencies brought by some of the things we are doing as digitization. So now, if you're going to do digitization, I think the thing to really talk about, the message that we're giving today, please, why are you doing it? Plan it properly. Senkulu wa NSSF Patrick Ayota agamba nti waliwo essuubi nti ensimbi mu kittavu za kweyongera okulinnya mu nteekateeka ya digito. Ate ye omukugu mu by'ensimbi Jody Butterworth agamba nti Uganda ewa essuubi bwe kituuka mu by'ekittavu. Right now, because we're in the digital world today, the first risk you get is usually going to be cyber risk. Now, suddenly, you replaced that document being destroyed by fire or somebody hacking into your system. So the risks have changed, but you can build safeguards into those things. The Endangered Archives Programme was first set up. It wasn't seen as a digitization project. It was seen as a preservation project. The early projects sent us material on microfilm, on microfiche. And that just shows you the programme has been running for 20 years. Just how much has changed that now we think of digitization, now that we're in the 21st century.